Woman Up, raw unscripted talks. And Musima Susem Chabananke or Nakubera Ramkaga is our Ziberanya. I want you to be creative, energetic. We are ending the year in vibe. Okay? You look good, darling. Thank you, darling. Yeah, and your skin is skinning. It's skinning. Yeah. I'm telling you, Bubbles Beauty. Oh my God. Hi, darling. Hi. But you don't look fine today. Why? Whatever. I'm sorry to take what to send for you. Sina musajja ali bagwa. Pero nimudira gwe wampa. Eno dira sagala kamanyira ndira mamange yajimpa bannange. It's beautiful. Yeah, mamange yajimpa eno dira. Nungi. Eri rare. Yeah, yajimpa nungi erabikirawo ne bbeeyi. Nice. Neriko nensawo bannange. So njaga mugiwaneko. Nungi eragirawo ne bbeeyi yayo. Daba wano gundi. Ate goyaga nnyo bino ebintu bya mayinja wano. Yeah. Toka bannange. Dira ensanyusiza. Toyagala nsanyuke. Shame manja ali erinnya lyange olw'omukaaga ssaawa nnya tubeera mu Woman Up, raw and unscripted. Mbeera ne Diana Kahunde kossa omwana ow'obuwala omuddugavu Black Sugar. Era nga bw'oliwulira nti ne bw'otayongerako omwala omuddugavu gwe babeera balaba gw'olabawo ekyeru. Ne bw'oyagala just kukatiriza. bamuyita Black Sugar. Yeah. Omwana ow'obuwala. Firimu ziri zitya. Mweru waggulu wamma mweru. Oli mweru wano. Don't say Era kisimubiri muddugavu. gw'olinako ekyeru. Ate alina amannya amalungi nago geeri. Alina ekibuno kya black. Nakyo kya black. Ekirungi. Baana babeera banga comment section njanga bagamba mbu tebawula maloboozi gaffe. Kati ate kati kankubulireko olunaku lumu ogenda okola audio mboze nsobola okwagala nenjagala ne mukyala wo. Kati kankubulireko nti n'omwami wange yennyini yakampeeza nga looza nze nakoogera. Hey! Kati nze olina kali ke wayogera mbu we muba mulaavu. Abantu bavume. We mwekyawa. Ojjo beetondere. Kati gwe no bba we yalowooza nti ye gwe nze nange nalowooza nti yenze. Nalawa mawuliro gange wayogedde. Ngamba n'ekino nakyogedde ddi. Nagala webula eddoboozi ya shika we nagamba nti nasooka ne ŋŋamba oba kati ate kano nakwogedde ddi. Nenonya interview mwe nakwogeredde walayi nga sigiraba nga sigije. Ngamba nagenze. So tuli wano eno olunaku olwaleero basponsa baffe njagala okubeebaza bannange mbagaliza omwaka omujja. Amen, amen, amen. You too. Happy Happy New New Year. Year. So mbagaliza Naye omwaka omwaka gwange gutandika nga 25 January. wiiki ejja. Nga 25 January. That is when the new year begins. That's when my new year will begin. Anti nja kuba nva mu concert ya King Saha nga kube fireworks. Kati awo ndyoke nyingire 24 January. Awo ndyoke nyingire omwaka omupya. Ani? Wabadde ayagala mu program eddako tukikube live nga tusiibula omwaka anaaba waali mama. I think she's going for Christmas. She's going for Christmas. Naye tujja gikuba live tugenda funa mutuuliramu. Era njagala bategeeza abantu nga leero Diana agenda mu kyalo. Diana agenda mu kyalo. Bantu bakyagenda mu kyalo. Diana agenda mu kyalo. Bagenda na jolaba jamu wamma bwali. People are going to the village. Diana, you're going to the village. And because some parents are in the village. Why do you look like you're going to the village? I'm village. You're like there's a way you're refusing. She's refusing. I'm going there. I'll say no. Yeah, I'm going. You're going to the village. No, I am going somewhere. I'm going. You're going to the village. No, I am going somewhere. In the village. Somewhere. Bane Diana agenda mu kyalo. Ebiri bazikolera kyalo naawe. Bantu basiba enviri za Christmas. Mukyasiba enviri za Christmas. Naye yayongeddemu aka Christmas. No, I'm going to do an installation for my Christmas shoot. Installation, big installation. Kakati. Lero produce. Yagala ne ogamba tugende wakwale tugenda mweja. Eza Christmas. Gwagenda okoleza Christmas. So
njagala okubeera nga Naye yakoze n'enjala za Christmas. Nina gye ngenda. So you're in the vibe of Christmas already. When is Christmas? On Wednesday. I'm not around. Enjala ku bigere. Wenvirawo wano nga ngenda. Thank you. Naye I'm going. No, somewhere. Thank you for letting me know what you do. Kambuze ng'omusiru abantu bakyagula engoye. Okay. Mbadde nchakubuza. Mbadde ndoza anonya kunkuba. Abantu bakyagula engoye za Christmas ne bazitereka ne bazambala ku Christmas. Hello. Yes. Wanji? They buy for Christmas. Nedda. Ngoye biki n'enkoko olaba bagigulira Christmas. Kati sawa zino kati zitambula butambuze. Naye bajje jibba. Omuntu wako Christmas nga temukyalinawo. Simanyi. But they start feeding it the whole, I think the whole year. So that by Christmas, eyenkube tonya gye ngenda kukolera. Don't you think that is Ntinda? Oh. Yeah. That must be Ntinda. I thought Ntinda was this one. I don't know. Where really? Okay, now where is that? That is like Kale, kamaliriza wano. Where? Ngoberera akawo ku Mamadi. Where? I really want to know. So, wame eriwa ewali enkube yennyingi wetyo. No wano tegenda tuka okubanga ndi wano. Naye eri again. Wano wotegenda tonnyawo. Wasibye akantu. Gotofaayo. Nawanise endeku. Jamu toyina tolega. Enchi. Muno jamu akaleega n'okakasuka mu bbanga bwe. Kyembuuza eriwa. Nokwazi sibikiririza. Ama anko eriwa. Buli omu. Anybody. Bayakutonye. Tegenda tonya wano. Wano waba atuddewo. Era wenvaawe bati wepaba. Kati katukwatewo leediyo lemegenda. Kati. So banange olunaku olwaleero ebintu bingi ebiri ku social media banange. Badde nkyabuuza abantu bakyagula engoye za Christmas n'azitereka. Bulungi nnyo. N'ez'abaana nga ziri mu keesi. Ne present tolaba waliwo abaafunye present. Christmas naye ne balutereka. Nga lwa New Year. Sugar, tolaba nti nno twafunye ne present ya Christmas. Nze nolugeye mama wange yalumpadda mu May. N'olutereka paka leero. Mbeera ndwambala ewange. Naye ne weeyina nyingi kati. Ndwambale mukko. Oyina nyingi. Aye nze gwe sirina kiggwe mmanja. Kandabe saawa mwangu yenze ndye ku mmere ya Ijabu Nation. Tutandise okuodaringa Weri. Sure, nkutidde. Nange sigenda genda. Kugirya. Lwaki? Ate oyambadde black. Ate kino nkijjako wabula. Mama. Chicken gyendabye wali. Please. So banange ebintu bingi ebigenda ku social media naye as of now njagala kumanya ndanya buuza Sugar ne Diana waliwo katika video kanna mukasa akafulumye akaji ka video kanna mukasa bambi yagenze ku birthday treat njagala eno ngali Kenya yeyo jogamba anti ngali Kenya yeyo jogamba tali Kenya yabadde Kenya mkwano ayagenze mu Schengen yabadde Kenya yabadde yakisinze n'omusajja wama yabadde yakisinze bali mu lab leta video njalabe nze leta baleta kusimya njaga jikulage nenga that was Kenya naye mungabo obera mu public n'omuntu wo akantu ako ne kagenda viral mbadde njagala kubabuuza ani ata video nganze nabadde na mwami wange sinze ntadde video kasoke ndabenze njagala kusoka kulaba musajja ani ata video z'abakyala because kinkutteko nnyo abadde akisinga baawe oba muntu anko twagala kulaba video ayinza okubanga boyfriend we oba lover we naye kyenjagala okubuuza bwe mba ndi naye mulavu lwaki video z'abakazi nnyingi ate bwe ziba nga zifulumye mugezaako kussa bakazi wansi me before I even say anything about that ekyo nina ekyo kyogerako naye nze gasooka laba video nsaba ku simu yange tulabe video bagenda kukola ki kukolerako kugulirako ye bank anti so teri ku social media kweri kugundi tetusobola kuginoonya oli omuwala Justin oba ye Justin yani nze bampeereze bantaaginze mu gundi eyo kati ne wabaawo agimpeereza mu inbox yange so I felt bad ne ngamba ndaba abakazi mu comments basanyufu nebuuza abakazi mujjawo amaanyi agasanyuka nga batadde
video yange nga ndi n'omuntu mulaavu ani ata because sisuubira nti omukyala yennyini asobola ogita bana lwaki siri mukulaba because namukasa nga omuntu njinoonyaawa munnamawulire njinoonyaawa banna namukasa nga omuntu munnamawulire njagala kulaba video okitegedde okubanga munnamawulire sisuubira ate n'omukwano gwe gubadde private so waliwo omuntu yenna abeera anoonya okulaba nti abakazi mubateeka wansi naye that is very bad n'ekirala omukazi okubanga gwota vidiyo ya munno ekyo ekintu si kirungi ate wazite mistake kubanga abadde ne bbaawe sikyo kati muntu mulala yaba recordinze sisuubira oba vidiyo kayinza okuba nga kaali oba she released it herself omwami oba simu bagibbye banna oba okugenda okola order naye yatukoze kikyamu olugambo lwe lusooka emmere abadde asooka tusobola okugenda mu maaso nga twogera ne bagireeta omutima gwange gwagala labaka nno ne gundi naye yamuzeemu kalo nantongo yamuzeemu nedda mbadde mmanyi but they recorded themselves But who released it? n'omukyala ani ata vidiyo ezo because nze konsani kino namukasa asobola okikola nga yagyeteredde wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba alika rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina wudi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. asobola to create what? asobola for her she's capable of anything. She should never surprise you by the way. Aye kyalina kyatasobola kukola ono namukasa yes naye nga magitadde mulala ate ng'alaga n'okulaga nti agitadde okukola ki okulumya namukasa okitegeera ate bamulumya batya nedda because oyina ebintu leka nkubuulire let me tell you kankugambe lwaki ŋŋambye oyinza okubeera nga bigenda kuleetiga ddawo because there is something you're portraying buli muntu mu nsi muno alina faces ssatu there is something that you want us to see and there are some things that you don't want us to know leka nkubuulire lwaki asobola okubyeteerayo ekisookera ddala waliwo olulye lwe nayogera wali nga ayogedde ku gundi ng'ayogedde ku Karona Ntongo n'akola live endala n'ayita nannyini kumpostinga n'amugamba nti nakulabye ng'olina omuwala gwe wataddeyo nga nvuma naye wabula nze toddamu kumpostinga I think oyo omukyalo yali ampostinze yali mukazi wa Franka Ntambi n'amugamba oli mulamu wange nze oba opostinga abantu abankuba ngenda kugamba brother wange akuveeko mbu ndeka abula tozija bigambo mukama mbu okitegeera so nga kiraga nti alina authority egamba nannyini account topostinga abantu balala bakola ki bankuba postinga nze so omuntu watuukira okubeera nga asobola okukugamba nti topostinga gundi asobola era okukuwa byayagala opostinge byoba omupostingira I don't know if I make sense okitegeera why I wanted to see this video nadde njagala kumanya oba yava ku bba w'abendi oli gwe bampeereza mu screenshots ojjukira zi screenshots ze nakugamba naye njagala kumanya oba ye musajja yemu naye si omu mulala ono mulala so this is the real husband no the she boyfriend have a husband okay not but married my concern Diana is
Now omukazi n'omusajja ndaba nnyo nude z'abakazi nga zifulumye. Kubanga mbadde naawe mulaavu ne tubitereka era moment tujja ddyo tutandika okuga nti twekubyeyo ku kafaananyi me and you nga tuli bwereere twekubyeyo akafaananyi. For instance, ojjukira ebyabeerawo ku Kangambe Mathake oba Desire Luzinda. Abasajja be babireleasinga. Yes, kubanga they were getting back at them probably for different reasons. But sometimes it is possible that a woman can release their own photos. Like Gloria Boogie. Yes. Yeah. We have all those cases. Now, for this Namkasa case, Sagala Jata Chinga to that topic remove a lot of sense because first she's capable of doing anything. Or you get to mujja kwa topic. Wow. And the topic impossible kwa watu jata chinga out tujite ko nga Abiba. Abiba. Tuja ka Abiba. Now we can attach such culprits to these cases. Tusobola kwatachira ko banampera. Ochegere. Now there ekitufu ekyaddala. I think UCC ne UNCC. Chichishami. Kirowooza mujja obwata nudizo. So now UCC and UNCC ngawe bafubye okulaba nti nno tetubuulira nnyimba zaabwemu abayimbi abakunama ku stage abazinyi is the same way they should put emphasis kwa police ina obusobozi obutegeera eno video ya kodo yalagawa okitegeera kye ngamba yafa yafa. Are you still in Uganda? Rest in peace. No. My body is here, but my spirit is not here. So, like I was saying, ekintu kino kisusse. We need another one. Ate naddala abasajja. As much as twagala okunenya abakyala kubanga nze nnenya omuntu yenna yenna eyekubya nude, by the way. First things first. Sitegeera nsonga lwaki weekuba ebifaananyi ng'oli bwereere. Sitegeera nsonga lwaki we recording okuweereza omuntu obwereere bwo. For what? Nedda. You're not supposed to put your face. Nedda. Totuuka waawo. Nedda. If you want to see me, leka nkubulire Shami. Nze omu kwaba abawala abaseegu. But when I'm with my man. Auntie, there are sometimes those men can, yes, they can put videos. Auntie, nze nude zange zifuluma. Simanyi. Sinkuba. Tojjukira oli omukazi omunamawulire gwe ba recordinga bagamba ojjukira so that means oyo muntu either bakube caliform nenebaka era mujja kundaba mu video you will see that this person was helpless. That's why naye mbuno impose nze weba okyukamu bwenyenyako ne kubina awo sisobola kutuuka. You want to see me, come and pick me, or let me come where you are. Unobo yagala kulaba mu byenda naye mbunze nkwate simu ntekeko ne ring light ne recording banaye nedda sigenda kufuna quality ya content ate mbonebone n'okufuna ya nudes. No, I think it is no nude zibonyaabonyo zishootinga baba bagala shooting eziri very good. I cannot go through that. That's why I've told you first things first. Self-esteem. Omusajja yenna kusaba nudes mutegeko question mark ebere red flag my sister olinze laddu. Olinze laddu. Red light mwagala zifaanana zitya. Afune ensijajjamu emuli okumpi akugulya air ticket. Oba kitegeera. Gendayo omulabe. Other than yomuga akuga nti jiro komberereko. Abasaba nudes olooza babeera balina sente za ticket. Era abatazirina abayagala abandoza. Because now nze lwaki onfuula sitaani. Oyo abakawula temuwulira balokole nga baweereza fire nga bamuweereza kawula. Yoyo omuntu aligenda kwesabuunirako. What is that? Kawula is what? Abasajja basinza ottanira abasajja the spirits who come to sleep with people. Onfudde kawula. Wonsabira n'otegeza onfudde kawula. Now you're imagining that I'm there. Okitegeera. Mbakawula ebyaddala era kati baweereza fire naye babeera bamukuliza. What? Muligiza. It was just peeping. It was there like this. Big. I could not help it. Nenda, what is it you kid? Why would you do that? Why I remembered. Walimu comments. Eyagamba. Omuntu ayagamba. Bananga.
Huga. Chichecho chotulaze. How? Kati, I've remembered. I'm not the one. I'm sorry, I've remembered. Then I say, hey! But now it's covered. It is real like this. It's juicy, it's fruit that's covered. Mukole mwekasi genda kuwemulwa wano. Nedda. Ndetera leesu. Tebajja kutegeera bye twogera kubanga olabanze si bakulabye ng'ogira bwoti. Kizaza ngambye omaki kyeki sasa nentereza essimu. Ali for some minutes. Gwolooza bo tebagenda kubanga balaba. Bajja kuba tebawulira kye twogerako. Fire. Ne banna. Bajja kuba tebawulira. I know. Wama bana babategeera ng'ekintu kifuluuti kiri wekiti. Kale, let's move on. Nzijukidde nendaba ate putting on big t-shirts. Not my problem now. Imagine these leggings, they are nice. Chemufa. Chokamba dendi kureving a point in Muhammad. Yes. Tugende. Ati I was telling you guys. Emizimu je muri abawereza fire mu kanisa jikawule ejo. This man is you're helping this man to develop masturbation problem in their heads. By the time they ask for that photo, also them they already masturbated. Oboche. No, regardless. Kata yo muntu abanga ali wabweru. Banayi chechi I think we talked about it off camera last time when Ajja eri jetwali. Nti tukirize tuganye omusajja wone waba akwagala nnyo. Naye bw'abanga agenze emyaka 5 nawe beera munaako obuntu mulowoozeeko. You want him to be there 5 years without having sex. But because ali kwekuumira 5 years. Let's be human. Let's be human. Let's be human bannange. Muntu muleka akole ku sex kasaba nga agenda ko mawanga they are still choosing you. N'agenda. Ne bwe giba myezi egi. Let us be human. Abakazi tetuli basajja. Mu mutwe gwo kiteekemu era muyogera naye woman to man. Era mugambe weekuume. Olaba byonna byoba okola funa muntu ki? Omu olemegenda kono n'oli. But mu mutwe gwo kiteekemu nti oyo musajjawo si father. Kati oloza lwaki babaweereza nudes ezo Shami kankubulire. Diana kubankula bali kuli bubi. Omusajja tasobola agenda ku ky'emyaka 5. N'alinda Shami muwaliddire Kampala. Anti Shami ndi mukubulira. Nga lwaki sobola agendayo n'omulaba. That is the reason why people are sending. Yagenda kuyiya sente teziriiwo. Yensonga lwaki bali mubaweereza nudes. Mboli muweereza obusolo bwo abere nga abulaba. Aleme kubeera nga ya n'aba bulungi nga ndi eno nga nange ndinayo omuntu wange omu. He has to accept it too because you cannot spend 5 years. Ata mukazi asobola. 5 years you can. Celibacy is very easy. Yes, celibacy. Wamami, I'm not siding with them. No, me if you go for 5 years. And nange nina bintu bye nagamba abantu nze mulimu ebintu sagala kulimba abantu. Nzesala kulimba for 5 years and I'm going to wait for you for 5 years nedda. There are certain questions I don't even like. Questions like when did you last have sex? Oyagala nkugambe answer yo kutuko omutima. Don't ask me those stupid questions. Baby, when did you last have sex? Mukirize gwe kanyini omugambe funa mujja wange ate naye mumanye. Ate naye mugambe Kampala na nyonze gole say Uganda. Let us be good co-wives. Naye sikwagala kwema. Ogenze kulevo ndala. Wamba yendo osirike. Nze kati kankubuleko omusajja tagenda kwekuba sitiiru. Kweyuza olwokuba akusanyusa. Anti ndi mukugamba nkuwansonga ate abalagala. Nkuwansonga lwaki bakwe. Ngabwa mukozesaawo ate abalagala. Ndoza yagwa ku omu nga kyonna kiri bant. Nange njagala onzirize namba yange nawe onzirize nkuddize iyo nawe onzirize yange twawukane naye twesangawo.
kati mbadde nkyagamba ezo z'ensonga because no just imagine you have gwe kwa makafa we all know what soap does. Yeah. Sabuni tekuyingirangako ku maaso kati so kyembagamba ezo z'ensonga lwaki abantu bali mu kutanga nudes because you want to imagine when you send your man your pussy and your breasts mbu they are going to be faithful. My friend teriyo ngeri gye bakolamu sex ku simu ebeeraku and then they have some stupid thing simanyanga they call you phone sex era ogenda muyimya bulungi nnyo omuleke bulungi ng'ayimya afune gwagenda okulya my sister. So stop. Yes, ensonga lwaki nudes gye ziri kubanga omukazi agamba ba wange ali ebweru saagala ayende kamuweereze ebbeere bafuna obutakkaanyo because of that long distance relationship. Nze omusajja gwe naafuna it is very hard to maintain. If we don't see nakugamba waliwo ekyabaawo wali naafuna if you go and we don't see each other for like a month or 2 or 3 naye sugar yabeeranga strong ngagamba now me my man let me tell you now spend a day without having sex. Yeah, how can you be angry and have sex and there. I will do you and then we see if you still be angry naye nawe gwanaafuna oluusi manjagala kutulako mu ngato z'abantu naye mwe temukitegeera ze nabagamba oluusi just manjagala kola kikujjako mu ngato za muntu. See, when I use sometimes njagala kujja mu ngato we want to contain literally everyone. When I talk about people who are single, it don't mean I'm single. When I talk about people who are married, it don't mean I'm married. Just njagala fena to fitting also you. Obyokulya bituuse kati After she's passing slowly, can't she just go sweet quickly? Kati mbadde nkyagamba nti omukazi atudde ewaka mbw'olwokubanga ayagala nnyo bbaawe sagala gavumenti ebitundu bye eby'ekyama by'omuweereza mu simu ajja bijjamu abiteeke ku buliri bijja sigala mu simu and you're actually adding the demon of cheating because wabiraba muyimo after muyimo seeing anyone who is passing around. You're making these men rapists, imagining things they have in their phones. Inze bobanga ka video kabeera nga kalaga nti gwe yakaweereza erudda sisaasira bakazi erudda mbasaasira just lwakuba nti nno kyembasaasirako kye kino nti nuzi zino bwe zifuluma ng'olabika bubi nnyo ne kabeera ka sex step ng'olimu n'omusajja bamuwaana ne bagamba bannaaye raba ebbanga kyokka ng'omusajja olumu ye yatadde ne nudes omukazi kyokka n'osangako abakazi bennyini mu comments bavuma mukazi. Nze nalabako wanene omuwala olwakuba nti naye tategeera bulungi nalabako wanene omuwala nga yeewolereza bataka sex step mbu nga temuli mazzi kati nga komyewo yeewolereze mbu n'ataakalala mbu nga mulimu amazzi n'ababuuza kati ago gammwe ne ngamba naye okay kati wano tuliwa ayagala bakakasa nti mwegali. What's your submission, madam? My submission is that people should get a little bit of self-esteem. Girls these days don't have very low self-esteem. They are in too much competition. Competition is too high. Because the man is over where. So because he has seen another woman. Yeah, the competition is too much. Another thing. Women these days are practicing corporate prostitution. That is corporate prostitution. Yes. It's corporate. Taina kubeera. Taina kubeera. Wali aba corporate prostitutes. Reason. Ababeera smart and n'ogenda ku Serena n'omulaba ng'atudde awo. Kaka n'abeera ku simu n'asnappinga n'akola ki. When the expatriates pass, she winks at them. He comes and asks how much. She asks long, short. Corporate prostitution is too much, which makes it very difficult right now because they've seen, that one is driving a car. Tamanye sento ba yazijjawa. She wants that car. So she's going to sell her nudes. And this one, I know for sure 100%. I even have evidence on it.
that men are buying nudes. Men are buying nudes. Nze mi let me tell you why you ate omanyi nti bya layisi aba TikTok bya layisi Shamim layira ate sigwa ina amabina yali agalagala babula biwe gatinga gasagala gwofune nze mi let me tell you the man told me omusajja yangamba take for me a photo without a bra but with your cloth on. He just wants to see the shape nipples. Under there and the nipple. He sent me 200,000. No more. Hey! I was in a boutique trying on a dress. Where are you? Nemugamba I'm in a boutique. Let me try on the cloth I want. He said, try on a cloth. If you like it, I will pay for it. So I try on. He said, it looks funny with the bra. I first removed the bra, but I hadn't understood. So I removed the bra and take the photo without the bra, but in the blouse. And he sent me 200,000 and said, there is more where that came from. You just keep sending things like that. Do you get? Nzenchali kwoli owamabina milioni 2 gali gamukutte. These days, abana tebababulira. Nga bayinyannyashi wano bakole nnyo. Tojjukira Nude gundi Nude za Gloria Bugi we zatambulira. Kwajirako ne bu message bwa WhatsApp nga ba negotiate nze oba yali agala milioni 10 deposit basukata yako milioni 5 reason pussy. That's the only thing you can bring on the table. If you give it out, you lose value. You lose value. By the way, another thing. My brother Yanga. Video ko ku internet birekana. Shamim, kankubulire something, eh? My brother once told me, that omukazi bw'otambula ng'oli naked. Omusajja yenna bw'aba akulaba abeera already akoze ki? Akwambudde. That's why they advise women to dress with value. Oyambale bulungi. Ndi mufumbo, omwami wange ali bweru. Sidi mufumbo, but my boyfriend is out. Now, this boyfriend of mine angambye Shamim mumperezayo ku Nude. Mugambe ki? Omudamu boti nti baby nkimanyi tosobola kukyebera naye nkukkiriza. Have sex. Funa ye ensolo. Only fans. Kati omugambe otyagwe. For me, I have to discuss with my man and I ask him, are you going to handle or not? So that in a proper way, what? He it's decides. They will not handle. Auntie, I have to talk to him. We decide and he says, you know what? Let me get someone so that I am not cheating and I'm not going with everyone. Sagala tulwale. Njamugamba, okay. Bwemba nchisobola njamugamba, fine. Bwemba sichisobola mugambe, stay with that one and let me also have my peace. Peace of mind, yes. Ngozi chigumira. Abasajja b'Ebulaya muli bwe muti. Omusajja w'Ebulaya akwana omuwala kuno. Namuteekako bambega. Nga mbega omu mukwano mu bikwano gyo. Mbega owokubiri muganda we. Mbega owokusatu mu mikwano gye. Mbega kokola nabo ku Radio 4. Nafunako gwa befriending. Era nga buli wiki amuweerezayo ssente kubega. Yes. Kati kubega tobeerako omusajja yenna kukola ki? Akukwatako. Then kyokka yeeri. Yeebaka ku bakazi okuva ku makya mpaka kiro. Yes. That's the reason why I cannot have long distance relationships. But if I long ever distance relationships zibeeremu amazima. Omukazi akugambe nnina eno omuntu ogu. Omu. Naawe omugambe eri nninayo omuntu ki? Bwe mbadde musaba bigumiikiriza ebyo nga bugenda kuba mwezi naddala abasiraamu. Mwete. Nze kankubulire Shami. Oba mukazi mutikko omutwala eri. Kankubulire Shami. Nze omuntu bw'aba nga njagadde nga long distance relationship. Ne wabanga siwa long distance njagala nkutegeeza ekintu kino wammanga bw'aba nga njagadde. Gwe ng'oyagala twawukane onkya owulire nga tonjagala noonyerezaako. Anti nze bankwana enkya n'eggulu.
gwe ng'oyagala twawukane muntu yenna bannanga akwagala akunoonyerezaako nze lekanooza nkoko kyeyabonogirya nakubuuza Shamimu oli mufumbo kale kambeere straight mugambe ndi mufumbo so I wouldn't love it. No, omusajja because I want you to remember one thing. Nedda olaba nze. Olaba Shami jjukira. Bwe mba nakukkiriza mu bufumbo bwange. Shami jjukira nti no jjukira nti no siri mufumbo. Anti wulira. Jjukira nze siri mufumbo. Ekyokola saagala nkulimbe nti no ngenda kubeera naawe wekka. Kubanga oyinza beera nga si gwe future yange. Njogera bituufu. Gano ge mazima agaluma. Open. Yeah. So I'm open to all the dates I can get. As many as they can come. Because you are single until I love you. So someone akubola no say kumbaga mazima bana young girls who are there. No, that's the truth. Young girls who are there. I know he wants to commit until they put a ring on it. Yes, and also the man has paid. There even these men that you engeri yo tesola kutonya ntuyana notuyana tesola kutonya ekirala nkankugambe nti wamola badayana there even these men that we love so much but they fail to commit themselves even in their boyfriend relationship. Yes. And you want me to be there. Nze erina line myokwogera echo okay Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kya ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba ECOP. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Yangwa ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye uchi. Anti chemberere. Ngai twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere zira tanu anga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala ne kibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala no muti gwa sukali edo komegereza ngo ize na sigala mboko Daniel. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Really? He can't even give you money. A certain Jacob. There's a Lawrence this way. There is a Jacob. There is a Mike. There is no a Joffrey. Michael. Yes, a Michael. Shami ayasama. It's a real name. No, is it a real name? Then why are you giving me that finger? So, like I was saying, on go to offside now. Like I was saying, in the when my relationship now, unless nga onda the motive of this relationship. The goal. If you don't, me, let me tell you, in my phone, I have percentage text is we need to know what this relationship is going to. The females that I have in my contacts, have a message. Shamimu, Diana, my PD Juliana, about the abachala bali msimi yange, mama wange, about the abachala bali msimi yange, Betty, ne Hadija. There are 6 women and another girl called Chloe and Kathy. Okay. They are now 8. What of that one we did big birthday? She's Betty. Betty. Katibebo Muna. Those are the only female texts I have in my phone. Only the rest men. Is this zona? So if you imagine, I have 6,000 contacts in my phone, and there are only 8 women. So if you don't show me your direction, my friend, I want to let you know that is the only thing that I can I'm agree open to with. all these dates. I can agree with that because there are some men who want you to be a wife. When you're not, when you're still at girlfriends. You're still at girlfriends. There's that complicated. You don't know over. You're just texting yourselves. I love you. I miss you. How are you? Very, Did you serious. eat? Did you eat? Did you eat?
Nobody batoli kumpi What are you eating? Ate kugambye omuntu akuwandikira did you eat nze ne bad handwriting mu simu mpulira nga mpunyirira akamwa. Kati you have not yet reached that point. Abane bad handwriting ndaba capital letters nga small letters nga ne mu kigambo did you eat mulimu comma ne gundi ne exclamation mark. How would you take someone did you eat nga tomuwadde sente? Obadde oyagala ali ekibanga. It's through osmosis. Yeah, so for me that is what I even agree with. That a woman, I mean a man, should not. These men put us on so much pressure. Hey, come and wash for me. Hey, tomani kusimula, tofumba. Wow. I have come to visit you. I'm a visitor. But you want me to start doing duties which I have not yet reached to. First, wife me. That is why it is called wife. Wife me, and then I'll do what I am supposed to do. But I'm still your girlfriend. You're not even you've not even bought me a small thing like a car, like it is to say wa pomera. At least a kawa pomera is not there. But you want me to come and wash your boxers? How do you expect us to have self-esteem and put value on ourselves? Nga yolo worrying us already. Mop the house. What? Sikulimba nze wala sikulimba nze bwenzije uwo. Nga tewampasa ne wenneba kanzukuka obuliri nembuleka nga we buli. And you go. Because it's not your duty. And I go. Bande kyamulesa anti. Gwe yewunye. Nze siri mukyala we. Kyawo kyayogedde ekibi. Mbuleka nga we buli. Are we married? And then you'll hear someone tell you, how will I know? Mukwanda, did we come for interviews for me to be your wife? Are there any interviews? Kakati jango kole interview ndabe wonyi get toke. Is a sifumba. I don't wash clothes unless we are married. Single color, I will shave for you every minute. And drink water. And shower. And kuunya bulungi. Periods. You will find me like a snack in your unlaid bed. Yes. The one you left. And eat your food. Yes, you buy the food, I have to eat it. Yes. Those ones, all I have in just to look good for you. Those ones I will do. Yeah. Those ones are, yeah. Hey. Every time I go to shower. Every time I go to the shower. Nakuwa theory last time. Nenkugamba okwate biscuit gye wali oyina. Ogete ni cookie. Take a couple video la obosoboloje. Tosola jiria. Say, you see that first? That is what that pussy looks like. Yeah. You're so descriptive. Jeez. Yes. Nae, mom. I even wanted to say something. It has gone in your hair. In her hair, it has gone on the biscuit. You see? You have to shave. Let no one tell you. There are men who like it bushy. Let me tell you, they are there. For you to have it like that. For you to have it bushy I want like to know that I am you have the to real be woman. very, very clean. Yes. Kubanga imagine nenviri womala omwezi mulamba ngozisibye zigenda musituka. How about you? These are things you should be relating. Yeah? You get the let me tell you, those people even use conditioner. Yes. I don't to mention a certain name. Muja kumbuza nategera ncha. But even you can steam. Waliyo musajja. Wamala steam. Aine ebyenkwawa. Ojukira steam. My friends. Omukwano gwafa atunda steam jotulako ne steaminga. Hey. People have to do those things. Guy. These charming guys. Alabika bulungi nyonyonyo. Aine ebyenkwawa na ebinyirira oba owulira ngo oyagala biraba n'ebyenkwawa. So if you cannot keep it like that and you want to bring us the one that looks like the one that look what we binene ebitwene bigena mwaka yero like conductors. Please. Kati ba conductor boda men. You sit. Era dano yagala kuvuma. Chichi kyebagenda okunvuma kyebatanne bakunvuma. Olaba bangamba nti nonze Sophie atendi naliko side cheek. They say D. No. Yes. Bamuita Diana. Nedda the other afterwards zinagamba nkumanyi gwe Sophie naliko side cheek.
kati bwe baba banvume ekyo ekisi kyensinga okuta kivumo to me tukuvume mola n'ekivumo ekibeera ekyo si kivumo ekyo kivumo sisobola olaba I passed through that kivumo tewali kirala kisobola temusobola kuvuma kirala nekinzijamu nga tuba tuyomba ate gwe nawe olina side chick ekyo si kivumo kivumo ono musiraamu si musiraamu ono CEO musiraamu CEO siri musiraamu yabimanyira okay when you explain like that it makes sense naye nkubulya bekijja kukola munze nga ndi musiraamu waawo olw'okukola bemmere tukumire tata wange tumbuze erinnya lye nedda mukwano amanko biko banaye nedda people who are abantu muli kunze neera muli kunningiza webale nakyogedde dda ne banvuma omuntu atuula atya ate si erishebi kubanga tinonya ngeri yattuwe ekyageza bwedde mubadde mundaba kifruti wano olabawo ne luli bakikomentingako ne bagamba bannange ekifuluti kya shuga nga kiri ono Farida wanyongera mu kasa tewakula bubi akunjongera ate yakishevinze bannange nedda Executive Media. Focus, innovate, succeed.